Idri Solomon Stewart ye mwana wange owa myezi 5 ne weeks 3 yono kati obulwadde engeri y'omusawo gyatugambyemukko we ali wano bweti yatolezemu kono kati n'agamba ati okusa tasobola ng'omwana yenna kati obolaba amabugwe gamusindikamu wabweru kati ndowooza abantu bange bonna balaba nti siri wakiwaani yono y'omwana jeze nayo wano. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nate tuze okubanga twogeraganya olunaku luno olwaleero si ssanyu okutwaliza wamu naye nina baganda bange wano bakadde bange abeetaaga obuyambi abaagala okubanga bayambibwa eri omwana waabwe so betugenda okubanga tuwayamu nabo batubuulire obuzibu buvaawa obw'omwana ono okutwaliza wamu. Omwana ojja kubanga omulaba maama we waali ne taata we waali betugenda okubanga twogeraganya nabo beetaaga buyambi ki ojja kubanga ogenda maaso n'okubanga owulira. Negatiddwako mwami Okumu anaatubuulira erinnya eddala naye nga ye taata w'omwana ono aze okwekubira omulanga olunaku olwaleero eri mmwe bannayuganda abatulaba. Naye kansooke musaba atubuuzeeko atubuulire netubuulira yaani okutwaliza wamu tulyoke tugende mu maaso. Mwami Okumu sebo njagala obuuze ku bannayuganda. Nsanyusa nnyo mwami Kisubi okukyazaako wano ku mutimbe gagadde. Nze Okumu Henry Rolu okuva Adjumani district mu kyalo kye bayita Chesia Bathua. Nzize wano kusabako obuyambi lw'ekizibu gye tulina mu maka gaffe nga nze n'omukyala wange omwana waffe alinayo obuzibu obulwadde gye bayita heart problem mu luzungu. Alina obuzibu bw'omutima. Alina obuzibu bw'omutima. Twatandika mu mwezi guno nga 9 twatandikayo kitya twagendayo mu Health Center 3 Mission Health Center 3 Adjumani district. Abasawo ne batutegeeza nti tebasobola kunkolako tugende mu General Hospital Adjumani Hospital. Tetwatuukayo omusawo naye n'atugamba nti omwana kirabika ayinamu obuzibu mu mutima engeri gy'assa ne engeri gy'alabikamu engeri gye twamugamba nti omwana ono kati awezezza emyezi 5 ne weeks n'atugamba nti tekisoboka mugendeyo wa njagala basindika mugende lakyo. Wano lwaki yagamba nti tekisoboka? Omwana yali mutono nnyo okusinziira ku bbanga lye yali awezezza oba kiro yennyini bale kimwogererako nti tawezezza kiro ekimusaana omuntu wa myezi 5 okubeera ne kiro 5. Kati awo n'agamba nti oba tulabeko wa nutritionist awo mu department eyo yennyini wati nutritionist naye n'atugamba nti nedda omwana ano kirebaka alinayo obuzibu mu mutima. Kati ne batuwandikira ebbaluwa ekitusindika lakyo hospital erigulu. We twatuukayo naye twafunayo obujanjabi naba abasawo ne batugamba nti omwana ono twagala okumukeberera ddala kiki ekimuletera obuzibu ng'etwe batugambye nti batulazeeko mu papula Adjumani hospital. Kati awo oyo dokita oyo n'atugamba nti nedda omwana oyo mutwalemu x-ray. Twagenda mu x-ray twabeerayo kuva saawa zibadde nga 5 paka saawa 10 ez'ekawungezi. Kati omusawo oyo n'atugamba nti nedda mumanye omwana ono alina ekituli mu mutima engeri gy'assa engeri gy'alabikamu n'ekiro engeri gy'alabyemu si ya mwana mulamu. N'atugamba nti bwe yamusobola mugende lakyo. Kati twasalawo
last week ku Tuesday kubanga twalira kyo last week ku Monday we twajja Mulago ku Tuesday twatukayo sawa 5 z'okumakya. So mwagenda mu Laki Hospital. Yes. Then Laki Hospital ne bakola batya? Ne balaba omwana ne bakebera omwana ne batwayo report etusindika Mulago. Kati report eyo gye twatuusayo Mulago ne bagitunulamuko ne bagamba nti ono omwana tumutwale wali mu x-ray n'ebyuma ebyanjawulo gye simanyi erinnya lyayo naye bakikozeko ngabo abakugu ne batugamba nti olunaku olwasooka olwokubiri ne bagamba nti omwana ono engeri gy'assa alinamu obuzibu mu mutima. Afwe twagaana twasirikawo naye twaguma. Omukyala yakaaba nnyo naye namugamba nti obuzibu buno si yaffe ya Katonda, kino kikemo, naye tulinde tulabe omusawo ngeri gyatugenda tugambako nga womanyi ebyabasawo bakwata mpola. Kati bwe twavaayo awo olwokubiri olwokusatu ne bagamba tukomewo, twakomawo ate ne baddamu okumukebera. Wabamala okumukebera ne batugamba nti sikaani zizona ziziraga nti omwana alina ekituli mu mutima. Kati omusaayi oguva mu mukono gwa kono okugenda ku mukono gwa ddyo kyekisinze nnyo okumuleetera obuzibu okusaanyo n'amaanyi. Byemuko we ali wano bweti yatolezemuko. Kati ng'omuntu omulamu omusaayi gwe badde tegwetaagisa okuyiika nga bugenda mu mabugwe. Kati omusawo ngeri gyatunyonyodde awo tumubuuza nti tukoze tutya, n'agamba nti nze ndi musawo omukugu okukebera naye sirongoosa, naye mulinde olwokuna consultant mu ddwaliro ajja kujja gye bayita omukugu mu kulongosa obulwadde bwa mutima. Tetwagaana naffe tetwasirikirawo ne tuddayo gye tubeerako katono w'omukwano gwaffe Ebbunga. Olwatuuka olwokuna appointment badde egamba tulina kutuukayo saawa 2 z'okumakya. Twatuukayo saawa 1 dakika 5. We twatuukayo ne tuwayo ebipapula byaffe ebiraga nti badde tuli mu appointment n'omusawo omukugu gye bayita surgeon doctor. Badde tetumanyi na linnya ngeri gye tuli abagenyi n'omulwadde. Batugamba nti omukugu ajja kujja tuweere empola. Twatubeerawo paka saawa zibadde 5 z'okumakya. Omukugu n'ajja n'atuyita mu rumu ye. Wamala okulabako omwana n'amukebera n'asoma report gye bamuwadde n'atukakasa nti omwana ono alina ekituli, alina obuzibu okussa mu kussa, alina omusaayi oguyiika omungi nnyo mu mayugwe. Kati kye kimuleetera nnyo obuzibu ku okutuyana. Ekyokubiri akaabakaaba. Ekyokusatu teyeebaka. Ekyokuna kye kizibu nnyo okusinga nti omwana ono kiro ye ne wetukola tutya takisobola kweyongera mu kiro amanga ago ne wandibadde mbu alya mmere. Kati omukugu oyo n'atugamba nti tusazeewo okubasindika mu ensi endala eyabweru okufuna obujanjabi esobosa omwana ono okudda mu bulamu eyeyagaliza. So omukugu n'abasindika mu nsi ki mu ddwaliro kye okutwalizawo? Omukugu yatusaba tusalewo ensi emu, naye ne tumubuuza engeri gye tuvudde mu kyalo tetumanyi ebintu nnyo by'ensi eno gy'ogamba nti ensi eno ensi eri ki kyotegeeza mu butuufu. N'atugamba nti engeri gye mutalina ssente kyensuubira nsazeewo mu consultingeyo abakugu baffe India. Yes. So consultations kati muli n'aba India kusobola kulaba ng'omwana agenda mu India abeere ng'alongoosebwa omutima. Wano kyetaagisa kuba kuziba mutima, kuba kumuwa mutima mulala, kiki ekiba kyetaagisa mu kino? Bagambye nti omwana
bagenda mulongosa omutima. Bwe baba mulongosa omutima ogwo balina engeri gye bakolamu ne baziba ekituli. Ekyokubiri ne balongosa emiswa egizibye n'endala eri eyagaziyeemuko. Sebo. Okay, omwana ogambye yenkana atya? Omwana ono kati saawa zino we twogerera ali mu myezi 5 ne wikisi 3 kubanga twamuzaala nga 27 omwezi gw'okubiri omwaka guno. Kati we tuweza olunaku lw'omwezi nga 27 omwezi guno ajja kuba awezezza emyezi 6. Essebo. Bwe tuba tunuulira kiki ekyetaagisa okusobola okulaba nga omwana ono atwalibwa, okusobola okulaba nga omwana ono alongoosebwa? Obuyambi gye tusaba nnyo ku bantu baffe ob'omukisa, abantu baffe abaagalira abaana bato obulamu n'abantu abalala abali awo gye simanyi, twagala okulaba nti tufunayo tiketi z'okutwala omwana waffe India n'okufuna ssente zino omusawo gy'atugambye nti $4.5 gye tusirinaamu wadde nga abazadde b'omwana. $4 then ne tiketi okusobola okulaba nga omwana atwalibwa okubanga alongosebwa. Ebipapula ndaba okutte gundi awo kubanga abantu baffe bangi bw'oyogera obwogezi abamu balowooza nti oyo ayinza okubanga ayagala kufuna ssente, naye empapula zo ziriko ki ezo? Ze ziraga obukakafu we buli nti ddala omwana mulwadde wa mutima? Empapula zino si zange ng'okumu Henry, naye zivudde mu kitongole ky'abakugu kya Heart Institute of Uganda nga bakozeeko report ku mwana oyo yennyini. Omwana gye bayita Idri Solomon Stewart, omwana w'emyezi 5 ne wiiki 3. Kankulage kye report gye batuwadde e Mulago nga kuliko ne signature y'abo abakugu n'amanya gaabwe nga kiraga nti eno ye report gye basobole okusinziirako okutusindika okusinziira ku kunoonyereza gye bakoze mu kitongole kyabwe oba mu ddwaliro e Mulago, ne batuwayo ebbaluwa eno. N'endala eri wano omukugu gye bayita consultant surgeon naye yawandiseko ng'agamba I recommend, nga kiraga nti wano waggulu waliwo erinnya ly'omwana Idri Solomon Stewart. Kati wansi awo n'agamba nti I recommend treatment omwana ono okumutwalibwa wabweru alyoke afune obujjanjabi. Ebizibu bijja nga teyerambiseeko wadde. Tetutegedde nti obuzibu bunaabeera nga zisitowa bweti, naye tusaba busabi obuyambi nga waliwo ku sikaani zonna eziraga bazikola e Mulago n'Elakyo, naye tulinayo empapula zaayo. Sebo. Walibadde otulaga ku sikaani ezo? Evudde Lakyo Hospital. Kati abakugu b'e Mulago nabo basinzidde ku eno nga tebannaba kutandika okunoonyereza. Kati sikaani eno eri bweti, efaanana bweti, eri bweti gye batusindika nayo e Mulago okuva ku Lakyo. Yeno evudde Lakyo. Kati ab'e Mulago bo bakoze ebyabwe mu kyuma ekyali magezi gye simanyi nti badde efulumya mu ngeri ki, naye nga bo balinayo report yaabwe kirabika mu fayiri zaabwe, batuwayo report gye bayita echo report. Sebo. So mwami okumu, nkimanyi nti omuntu ayinza okubuuza ne bw'aba agenda kubayamba okusobola okulaba nga badduukirira. Naye oli yandyagadde okusooka okumanya gw'okola ki bwe bagenda okubanga badduukirira? Neyanziza nnyo omwami Kisubi, nga womanyi amaka tegayimirira lw'omu. Naali nkola mu kitongole kimu kye bayita Raju Enterprise wano e Kampala. Natandika kukola
nga nakava mu university nasoma bya accounts okubala bitabo. Omuyinde oyo namufuna nampayo omulimu nga accounts assistant. Nakumukolera kuva 2008 mu mwaka gwa 2008 paka mu mwaka gwa 2013 we namukolera. Kati we twafuna nti ekizimbe kikaddiye aba KCC baitayo report ne bawaayo boss wange ne bamugamba nti ene nyumba wobo okyayagala ogikoleramu olina okugoberera amateeka emu okugirongosa oba okugidabiriza mu mutindo oba okugimenya olyokoddemu okoleremu. Awo bosi wange yagamba sinabo obusobozi ngeri gye ndi mu pangisa. Nze n'abakozi bange mbategeza nti okuva omwaka gwa 2024 gwali mwezi gwa 11 mutegeke munonye emirimu ewalala esobozi samwe okukola n'okubaawo mu bulamu bwaffe. Nze nga nzi director Raju Enterprise. Omwamu oyo yatugamba nti emirimu gikoma mu mwezi gwa 12 gye jakoma nayo paka ne kakati ngezezaako okunoonya emirimu mu offices ja government balangako Public Service Commission, Education Service Commission nga baagala obukugu bw'okumala ebitabo bya accounts naye sinaba kufunamu omukisa. Tomanya olunaku lumu bajja kumpita kubanga ne applications zange ezimu nawaayo ku Education Service Commission okumpita okukola ebibuuzo mpitemu nga baasa mu ssomero naye sinaba okufuna results zonna. Kati nga wenjogerera kati ndinayo kiosk ensobozeza okulaba abaana bendina ntundayo mugaati, amata ne biscuits zoka zendina mu kyalo esebo. Gwe mulimu gwokola ogwo okutwaliza wamu. Omuntu yandiyagadde okumanya nti oli ayagala okuba nga abayamba waayita okusobola okulaba nga akuyamba. Ffe nga nze ne mukyala wange twataasa nti engeri gye tulinamu obuzibu buno tuweeyo enamba zaffe ku bantu baffe ab'omukisa nga maama Nabanja engeri gy'alwaniramu obulamu bw'abantu. Tusobola tomanya olukyalumu n'atuyitako n'atuteerako kwa ssente oba obuyambi yonna ngeri gy'amanyi. Maama Nabanja Saba Minisita we Uganda omupya omulonde anaasobola kutuyitako mu ofisi ze. Tomanya ejja kukyabweti n'agamba nti bawadde ssente zonna gye bawadde mwagala oba mutwale mwana mu India bamukoleko. Maama Nabanja omuntu w'abantu tumumanyi nnyo enkola ze. Owokubiri tumanyi General Salim Musale alwanira nnyo abantu tayagala kulaba omuntu ali mu maziga nga nze saawa zino. Tumanyi nnyo abantu baffe abangi nnyo nga Baby Cool big size olunaku zino kati ali mu silent majority. Ffe naffe tulimu eyo group naye wakuba tetusobola kutukako nga omuntu naye we tukozesa kana omutimbe gagadde tumanyi Baby Cool ojja tukwatiramuko omwana waffe ali mu bulumi kuyamaanyi egitagambikako wadde. Abalala waliwo Maama Fiina omukyala wange ajja musiima ajja musaba ng'afukamidde alinayo obusobozi bw'otukwatiramuko. Maama Fiina tukukubidde omulanga nga nze ne famire yange omukyala n'omwana ali mu buzibu tukusabye nnyo n'ekitiibwa kyo kyonna ky'olimu kwatiramuko nga w'osobola omwana waffe addemu n'obulamu nga w'omwana yenna asobola. Abalala beemanyi mu mutwe ne mu mutima abamembers waffe aba parliament nabo basobola kutuyitako batuwayo obuyambi
tesobola kugamba nti obuyambi bisobola kuva ku muntu omu yekka. Nedda, eggwanga eno Uganda ennene n'abantu abalimu bangi abasobola kutuyamba, wadde sisome abanya gaabwe. Baby Cool, Bobi Wine, Chameleone n'abalala aba business community abalinabe abantu abalungi nnyo. Lord Mayor w'e Kampala ndi mu kitundu kyo lwaleero nga ndi mu wansi mu maziga, nfukamidde ng'omuntu ng'omusajja nkusaba opulirizeeko olabe nti ensonga zange onyambamuko n'onkwatiramu nga w'osobola. Obulwadde buno bw'amaanyi nga nze okumu sisobola okukwatiramu ng'omu. Njagala onkwatiremu wensobola okukwatamu, tesisobola okunyamba okutuusa wenjagala. Abantu bange bonna, aba relatives, abakwano bange bangi nnyo bemanyi, oba OBs, abakozi bange abakozi bebadde nkola nabo bangi nnyo, abakola mu kitongole ekyanjawulo mu Uganda, bonna bakutiriza muje muntaase omwana wange amale alyoka afuneyo obujjanjabi, afune obuyambi byasobozesa okudda mu bulamu nga buntu buli bulijjo. Oli ayinza okubuuza nti oli bw'aba yandyetaaza okuyamba ayita ku mikutu ki? Simu, bank account, kikyayitako kubanga weetaaga buyambi. Abantu baffe gye bali eyo nkimanyi abasobola okudduukirira, naye bayitire ku mikutu ki okudduukirira? Nga nze taata w'omwana we nali nkola e Kampala wano, nafuna ekirowooto nti omuntu waba okola olina kubeerako kye bayita savings. Nagulawo account mu Centenary Bank Kikubo, Nakivubo branch, eri mu linnya lyange yennyini ya Okumu Henry Rolu. Eyo yennyini kye ndowooza nti abatasobola kuntuukako nga Okumu direct basobola kukozesa ekyo account ya Centenary Bank. Ekyokubiri, abatasobola kusimba line mu banka basobola okukozesa enamba ya simu zange zombi, ndinayo 2 nga bwemanyi Uganda kati tulinayo simu companies oba gye tuyita emitimbe gya empuliziganya nyingi, naye nze nkozesa 2, eya MTN n'eya Airtel. Enamba sobola kuwaayo 0782547340 eya MTN. Eya MTN kabaddemu eya eri 0782547340. Kanjiddemu mu Luganda ku bantu baffe gye basinga okwagala nnyo, mbu badde ngamba enamba yange mu Luzungu, naye mu Luganda eri 0782 54 73 4. Nsobola n'okuddamu 0782 54 73 4. Neya Airtel nayo eri 075 musonyiwemuko 05 kanjogere mu Luzungu kusooka 075 899 4866. Kanjiddemu mu Luganda eri 0758 99 48 66. Esebo.
account number ya Centenary eri mu manyo gange gyenyini n'essimu zonna ziri mu manyo gange esatu ezo eri 3200140049 nsobola kugidamu account number mu Centenary eri 3200140049 kanjidemu mu Luganda kwa abantu bange benjagala nnyo mu Luganda eri 32 00 10 munya oba emunya 00 ana mwenda nsobola kuddamu abantu babe bawulira obulungi kubanga njagala nnyo enamba eno ebatukeko obulungi nga tewaliko mistake yonna eya Centenary Bank eri 32 00 emunya 00 ana mwenda neyanziza neyanzege nga tonaba kweyanza oli yandiyagadde okumanya nti kyetaagisa bbanga ki omwana ono ng'alongooseddwa ng'akyali mulamu kubanga nkimanyi nti nakyo kiyinza okubaako ebbanga nti bwe lisukka ebbanga bwe riti either kiba tekikyasoboka oba omwana ayinza n'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku gye batugambye nti omwana ono ayagala obuyambi mangu kati nze nga omuntu atali mukugu mu bulamu sisobola kumanya nnyo nti obwangu kitegeeza ki. Bagambye nti webanga singa nsobodde okufuna ssente olwaleero nandigenze India omwana asobole okufuna obulamu mangu. Esebo. So atulaba omulungi ono ye mwana bwe tubadde twogerako bambi omulaba embeera gy'ali munenzisa. Omwana gye njogerako obwedda gye bayita Idri Solomon Stewart ye mwana wange owa myezi 5 ne weeks 3 yono kati obulwadde engeri y'omusawo gy'atugambyemuko we ali wano bweti yatolezemu kono kati n'agamba ati okusa tasobola ng'omwana yenna kati oba olaba amawuggwe gamusindikamu wabweru kati ndowooza abantu bange bonna balaba nti siri wa kiwaani yono y'omwana jeze nayo wano ku TV balabe ddala nti omwana ate kati bw'olaba omwana engeri gy'alimu tosobola agamba nti omwana wa myezi 5 ali mu kilo 5 yono. Omwana wange yono Solomon Stewart Solomon yogerako naawe bakuwulireko oba osobola agambe ati katufune mami tuwulire naye ki kyayongerako okutwaliza wamu. Weewaawo atulaba omulungi twegatiddwako ne maama w'omwana era wali wano buuza ku bannayuganda. Nze Akongo Rosemary ndi musomesa wa Nansare sikola naku zino kuva mu lockdown esooka mbeera Jumani. Omwana ayina ekituli ku mutima nga asaba buyambi kuva ku muntu yenna asobola tuyamba tutwale omwana waffe wabweru bamulongose. Kino mutandikadde realizinga nti omwana alina obuzibu buno? Ati wiki emu nga tulaba omwana tayongera mu kilo akaaba nnyo n'okwebaka teyebaka n'ekituli eno ng'omuzadde alina abaana kubanga nina abaana 5.
olina abaana batano yeah, and the last because what I'm passing through I feel like so kitule kinwe lumu nagenda wa doctor namubuuza naye doctor ddala omwana ono mulungi kubanga eno kituli yabadde kingo doctor nangamba omanyi mutwale omwana wa kliniki y'abaana Adjumani Main Hospital okutukaawo ne ba mutadeko machini ne balaba mutima oyo doctor nangambye gende naye la show baine ekyuma enene kusinga ya wano okutukaawo ne bulungi nera ne bagambye mbu muyina okugenda mulago. Okay, daddy tata tubulidde embeera eyo ki kye weetaaga kati eri bana Uganda abatulaba abo? Nsaba buyambi oba ku abantu abasobola na mama Janet Museveni mama jango ntaase omanyi bulumu bwa mwana abakyala mwana wange asobola kubeera bulungi financially mama Fina jango tutaase kubanga sawa zino ndi waka sikola nina abaana ate ne waliwo abaana babiri balina convulsion bagiyita ziti waabwe mu Luganda bakyali kudagala kati bali awo mu kyalo nabalese ne first born nga I know emyaka 15 tibali awo Amafina n'abakyala bonna mungeri yonna kubanga sawa zino ne pampa sobola kugula tulina okulya nina okunywa sawa zino mwana alina okutandika okulya sente beetaaga sente nga mmeka? Actually mudwaliro baga mutwale 40 million Uganda watya mu Luganda nga teri ticket ne passport ne za upkeep tulina kubeera naye mu account nga tutuukaawo.